Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba okubeera nga mussa kimu naddala mu abafamire nga temussa kimu nga temukwatagana. Njagadde mbawe ku ddagala lino lijja kuba libayamba. Waliwo ebintu nga tebikyakolebwa nnaku zino okugeza ng'okumanyagana kwegamba okubeera nga abafamire mubeerakoko okumanyagana kwe mukola nga mulina okubeera nga mwenna muli wamu, jjajja, taata, abaana, abazzukulu, mwenna ne mubeera nga mutuulakoko ewamu ne mubeera nga mwogera ku nsonga ez'enjawulo mmwe nga abafamire. Kati n'olwekyo singa ekintu ekiba kikoleddwa kiba kijja kuyamba okubeera ng'osobola okukozesa eddagala lino mubeere nga mwenna mujja kubeera nga mussa kimu nga mukwatagana nga kijja kuba kizibu nnyo okugeza nga muganda waakoze bizinensi wabeera anoonya abakozi bagenda okuteeka mu bizinensi yeeyo ng'alina kusookera kwabo abantu be, baganda be, batabani be, abaana ba muganda we, kwegamba ng'alina kusookera ku bantu abo balinako oluganda. Kati n'olwekyo mugezeeko okulaba nga mukozesa eddagala lino ligenda bayamba okubeera nga mukwatagana mmwe nga abafamire singa muba mufunye kye bayita okumanyagana nga mutuddekoko ewamu. Kyetaaga okozese ku ddagala lino okusaba ofune eddagala lye bayita omusa gwegwo gw'olaba, ofune eddagala lye bayita lulimi lumu lwero, ofune n'eddagala lye bayita omuzaŋŋanda gwegwo. Ku ddagala eryo kyandibadde kikulu n'obeera nga lyonna litadde mu nsaano, kijja kuba kirungi nnyo. Omusa guno singa obeera ogufunye nkusaba obeere nga ogusalaasala, gusaleesalemu obutundutundu, obeere ng'ogwanika mu nnyumba, oba osobola okugwanika mu kasana naye ng'ogwanika mu kisiikirize gukale. Olina gukozesa nga gukaze, tolina gukozesa nga mubisi, nedda. Oba ogufunye gusalemu, ggyako akatundu ako kasaleesalemu obutundutundu nga bw'olaba obwo, obwanike. Osobola okubwanika mu nnyumba oba obwanike mu kisiikirize omusana gye guva paka bwe gukala. Kigenda kubeera kirungi singa onaaba omusa ng'ogukoze bw'otyo nga bwe nkunnyonnyodde. Omusa we guba gukaze nkusaba oddire ne lulimi lumu wamu n'ebikola by'omuzaŋŋanda nabyo byanike mu kisiikirize oba obyanike mu nnyumba, nabyo bikale bulungi nnyo. Bimala okukala bikolemu byo ensaano, bisekule. Kati bw'omala okukola ensaano n'omusa guno nagwo osobola okugusekula singa oba osobodde, nagwo osobola okugusekula nagwo n'okusekulamu ensaano. Kati ensaano eyo gigatte wamu. Omala ogigatta wamu bulungi. Singa mubeera mulina kye bayita okumanyagana mwenna awamu, fumba caayi oyo gwe mbeera mufumbye, naddala caayi oyo omukalu gwe bayita omukalu. Caayi oyo oba omufumbye nga tugeze mumufumbidde mu gusefulya nga gunene oba mumufumbidde mu bbinika nga nnene nga mwenna mugenda kunywako ab'owaka ng'abooluganda. Kati mu caayi oyo teekamu ensaano eno, mamiririramu ensaano mw'oyo caayi gwe mugenda okunywa ku makya mwenna. Olina ofuba okulaba nga caayi oyo mwenna mumunywako. Kigenda kuba kibayamba. Eddagala eryo ligenda kubeera nga libagatta mmwe ng'abooluganda, ng'abafamire, mubeere nga mukwatagana, mubeere nga mukolagana. Ekyo kibabuulira mugezeeko okulaba nga mukikola. Kwegamba kiba kyetaaga kuba jjukira okumanyagana kuno kwateranga kubeerawo buli mwaka nga buli mu mwaka mulondamu omwezi ne mulondamu olunaku. Ti buli nnaku z'omwezi bwe ziti tulina okumanyagana mu kyalo ewaffe. Omusa guno oba tosobodde gusekula osobola okukwatako akatundu katono n'okasuula mu caayi oyo gw'ofumbye wamu n'ogattamu n'ensaano ey'eddagala eryo lye bayita lulimi lumu wamu n'omuzaŋŋanda, n'obeera ng'oteeka mu caayi oyo gw'oli mu kufumba. Oliteekerako wali ku kyoto, toteekamu lingi, teekamu ttono. Kati bw'oba oteekamu osobola okulaamiriza, osobola obutalaamiriza, n'obeera ng'okireka. Bw'oba oyagadde okubeera ng'olaamiriza osobola okulaamiriza ebigambo bino n'ogamba nti guno musa njagala tusse kimu ffenna, twogere olulimi lumu ffenna tuli baaluganda, tulina okuzza emitima gyaffe ffenna ewamu tubeere nga tussa kimu ffenna. Bw'otyo beera ng'olaamiriza bw'otyo, kigenda kuba kirungi nnyo. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza tegedde nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako
kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.